Yeah, it is very absurd that Zaake was tortured, and all those that committed these atrocities onto Honorable Zaake should be brought to book immediately. Yeah. He's trying to pick up, but he's in great pain. You know, torture not only be physical, but it's also mental. Yeah. We condemn these acts, and we are going to sit as the Buganda caucus. We are 98 leaders, and we come up with a declaration. We must make sure that all these people are brought to book, not yesterday, but today. Twagala okulaba nga bonna abatulugunya Zaake baleetebwa mu maaso g'ekkooti. Kino ekintu kibi nnyo, ebikolwa ebyamukolwako bimutyoboola ate era si birungi. Well, n'olwaleero tubadde tuze kulaba ku muganda waffe Honorable Zaake oluvannyuma lwa kutulugunyizibwa. Akyali mu bulumi, naye Katonda yeebale, agenda atereera nga bw'omulabe nammwe, agenda abeera strong ate muntu w'amaanyi nnyo. Twongera okudimandinga obwenkanya, twongera okudimandinga abantu abamutulugunya bakwatibwe, twongera okudimandinga olwaleero tugenda mu parliament tusuubira minisita okujja okutotola ebyokwata n'okutulugunya kwa Honorable Zaake. Neera eri bannayuganda musigale nga muli bagumu, bino byonna babikola bamalemu amaanyi naye temupowa. Embeera y'omulwadde essaawa zino tekyeraliikiriza nnyo, era twebaza nnyo eddwaliro we tuli abasawo bonna abatukolako nti embeera y'omubaka every new day eyongera okuimprovinga. So right now tulinze ophthalmologist ajja enkya addemu akole review y'amaaso, then we see what next, but most of the things ali mu kuimprovinga. To date, from the day I was arrested on the day of that was 19th, and up to the time I got my temporary freedom here to have proper medication on 29th. At least I remember those dates. I can never forget. It is really challenging that I'm in this situation, that I'm still feeling this much pain, however much it has reduced each and every day, and I'm very sure that my tomorrow will be better than today. But one thing I want to assure Ugandans that today it's me, and I want to assure you that I'm not the first. So many people have been tortured, and still many have been killed. Most of our friends and many we do not know. But what I want to let Ugandans know is that it may be you next. So, when you know that it is you next, do not wait for your turn, please. This is the time for us to act. That do not only talk about this issue. Do not only condemn, that we condemn torture. Really what was done to Zaake was bad, what was done to ABCD, killing this person, so and so, it was bad. We need action. Please, this is the time to make sure that we make these guys be accountable about the torturous things they do to us. They do to many Ugandans out there. I looked in a case using Kiza and Mugisha advocates. But this is the time to expose this regime, to make sure that it is really acting as if it is democratic, it has functioning, courts of laws. So we want to put these guys on a test. These courts of laws, they are on a test. I cannot do it alone. I can do it with you, because I've told you, you may be next. So please, Ugandans, let's wake up. Let us do something about these guys, so that really the law can be applied. Let these guys get demoted. Let these guys be put in the cells for what they have done. And the last thing is one, that whenever you be silent about something which is really mattering on another person, remember that by the time it gets to you, the other person will be away, and it will be you alone. So this is the time to act, my friends. It is very, very visible, using the very evidence they have in form of pictures, because I posted those pictures myself. There was nowhere, and there was no picture they can produce
that I was in the field distributing food. My only kind of crime, if I may say, is buying food. There was no moment when I was arrested. Actually, that was not an arrest, it was an illegal arrest. I was told that I'm under arrest for distributing food or for attempted murder. They never read any case to me. It was only into kind of, Rugambo and whatsoever till when we went to court and they told me they are going to charge me for disobeying lawful orders. So that was the only thing. So I was never told about distributing food. Even when they were torturing me, even when they were interrogating me, they never talked about food. My statement was very clear. It was only tribal statements and my allegiance to people power. Okusingira ddala sina musango naza era nga ebifaananyi bye balina byo bye basooka okulaba nga batambuza nti nze nagaba emmere sina musango naza. Nze kyendowooza maybe kyendowooza nze ng'omuntu omusango ennyinza okuba nga gwe baŋŋamba ogw'okugula emmere, naye nze njagala okulaba nga mbateeka kukezesebwa okufulumya ekifaananyi kyonna nga ndi mu field nga ngaba emmere. Ate byonna twogerako byabwerere kubanga ne bwe bankwata tebaŋŋambako nti Zaake tukukudde lwakugaba mmere, tebakyogerako. Ne bwe bali mu kuntulugunya byonna gye bantwala okuviira ddala eMITYANA gye bantulugunyiza, okuviira ddala mu kisenge kyange kye baamenya ne bantulugunyizaayo, ne bwe baŋŋamba nti Zaake tukukudde lwakugaba mmere, ne ku poliisi tebakiŋŋambako. Ne bwe bankuba papasiro ne batiyagasinga sero mwe nali tebakyogerako, ne bwe bantwala ku ssemwayi tebakyogerako, n'ekireka tebakyogerako nti Zaake oli wano olw'okuba wagaba mmere. Ensonga yalinga emu olwa Zaake, ekyo kyendi, n'ekirala ekyo kyempagira. Era byensonga lwaki baali bantulugunya era ne baŋŋamba Zaake boddamu okulaba nga Mwami Museveni obanga omwogerako, oyogera ku mukyala we, oyogera ne ku mutabani we. Zensonga lwaki baŋŋamba nti bajja kunzita. Era singa bannayuganda tebavaayo kubaako kye bakolawo, kubaako kulaba nga badimandinga nga basaba okutebwa kwange, nandibadde siri mulamu era kyovala mbebaza nnyo. So ku lw'ensonga eyo njagala okutegeeza bannayuganda nti olwaleero nze enkyo oyinza okuba nga igwe. Kati essaawa zino obanga munnange tosobodde kuvaayo kubaako kyokola ku nsonga eno, kuba nataddeyo omusango, kyekiseera tuteeke kooti za Uganda wano ku kugezesebwa, tubagambe kino kyekiseera kuba kati kikyali kikweke. Kintu kimu kimanyikiddwa, it is crystal clear, it is very clear on the wall, very written well that I was tortured. So it is time to show what it can do, because we don't only tetwetaga bino bintu byakulaga nti tuvumirira okutulugunya abantu, tuvumirira okutulugunya kwa Zaake era tuwulira wamu ne Zaake mu bulumi biki kye twetaaga okukola kwe kulabanga babaako kye bakolawo ku bantu abo bakoze ebintu ebyo ebikyamu kunze ne bannayuganda abalala. Si kunze nze kazeka Zaake, ne bannayuganda abalala tobe nga abantu abo bagibwako ebifo ebyo kuba babikozesa bubi. Ekirala basibwe, n'ekirala basasulire ku kye baakola.